Mukade kano kenyini nkomyewo mbere nga atemba weereza mu ngeri emu oba endala era ng'eggwanga Uganda likyali mu kiyongobero ky'amaanyi nnyo oluvannyuma lw'okuviirwako omusumba omukukutivu ow'amaanyi ddala amanyiddwa nga Pastor Iga Augustine abangi gwe bakazaako eryambizaayo abadde atwala Revival Church esangibwa e Kawala. Ng'era bw'omanyi nti nga omuntu afudde bingi byogerwa, buli omu ayogera kyawulira kyamumanyiko kye yali amuwuliddeko, ebigambo bibeerawo ne byogera aboogera ebirungi aboogera ebibi, buli omu ayogera kyasanze. Wabula mu ddakiika eno yennyene omusumba amanyiddwa nga Pastor Jackson Ssenyonga bw'ati avuddeyo n'akuba olukuŋŋaana n'ategeeza abantu be byabadde ayagala okuba nga bategeeza, naye ng'ate awo wennyini waasinzidde n'ategeeza eggwanga ku musumba ono ye nga bw'abadde amumanyi nga omusumba omufere era omusumba abadde yeerigomba ku ndiga ze, era ng'agamba nti waafiiridde ng'asize endiga ze nkuyanja akawuka akamukenenya. Ate ebyo nga obitadde ku mabbali y'omusumba Pastor Wilson Bugembe bw'atyo avuddeyo n'awandiika ku page ye n'ategeeza nti munange ayinza okuba abadde takkaanya na mpeereza y'omusumba ono oba engeri gy'abadde asumbamu endiga ze, ayinza okuba nga abadde takkaanya nayo bulungi nti oba osanga ebadde teri mu layini, naye ekyo tekimulobera kubanga ate abadde amwagaliza obulamu kubanga obulamu bwo buba bulamu. N'agamba nti we batyo boogera mu nnimi ez'enjawulo oba ezo ze batera okugamba speaking in tongues ne bamalayika, naye tekitegeeza nti munange obulamu tebabwetaaga. Era n'ategeeza nti ye abadde yayogera ne mutabani w'omugenzi ono n'amutegeeza nti ayagala kuyitirayoko mu ddwaliro, bw'atyo abeere nga asabako n'omusumba ono mu kasirise oba mu kimpowooze nga ne kamera teziriiwo, ng'era ateekateeka kugendayo kumusabira, naye munange abadde tanaba kuba nga ate agendayo. Bw'atyo omusumba ne bamubikira nti munange musumba munne yamaze okuba nga ate amalamu omusubi. Ate eyo nga tuvuddeyo, buli omu ali mu kwebuuza ki ekyasse omusumba, buli omu alina endowooza ye, naye ng'ate ekiriwo ekikulu kiri nti ye omusumba yamaze okuba nga afa. Wabula ate agabadde mu nkubo oba agali mu nkubo gagamba nti omusumba ono abadde ayina endwadde gy'atawaanyizibwa nayo. Bw'abadde atawaanyizibwa endwadde eyo nga abadde ayina dayate gy'abadde alina okuba nga afolowinga kuva dda amabega, era nga bwe tujjukira obulungi azze alwalirirangamuko n'abeeramuko mulwadde, ne bamwogerako Pastor Iga mulwadde, Pastor Iga mulwadde, n'amala ate n'akomawo ku layini. Wabula ate ku luno munange tebyagenda bulungi olw'ensonga nti endwadde eno yagenda n'ebeera nga alina okuba nga dayate agibeerako nga afolowinga dayate eyo ng'alya bulungi, ng'alina n'eddagala ly'alina okubaako ng'amira on daily basis. Wabula ate oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera ku nsonga za corona, ffenna tujjukira bulungi nti omwami ono yakwatibwa bw'atyo n'aba ng'ate aggalirwa era yabeera ku kkomera oba yasibibwa n'amalayoko akaba nga akawererako ddala. Kati ab'omu nju ye bagamba ekiseera ekyo kye yamala ng'asibiddwa bw'atyo yalemesebwa okuba nga ate abeera ku dayate ye gy'ali supposed okuba nga abeerako, n'abeera nga taliira mu budde nga abasawo baali bamurekomendinze okusinziira ku ndwadde gye bataatudde gye yali alina, era nga bagamba nti ekintu ekyo kyakosa nnyo obulamu bwe olw'ensonga nti n'emmere gye bagaba mu kkomera yali tetuukana na mutindo gwe yalina okuba nga ate alya ku bulamu bwe nga bwe bwali buyimiridde, era nga olw'ensonga nti yalina okuba nga amira eddagala nalyo yali skippinganga olw'ensonga nti yali mu ddwaliro. Akabangako yali mu kkomera, akabangako ke yamala nga ali mu kkomera agenda okudda ewuwe. Munange omusawo amujjanjaba oba personal doctor yajja n'amujjanjabira waka, wazira ate bamwegayirira nga agende mu ddwaliro nga tanaba kubanga abeera waka, agende mu ddwaliro bamukebere bulungi balabe oba atandika n'eddagala wali we yakoma oba bamuwaamu treatment endala. Wazira ate ye personal doctor we n'agamba nti abeere wano nze nja mujjangako samples nzitwale mu ddwaliro, era personal doctor bamubuuza nga ozitwala wa, ng'agamba azitwala Mengo. Bw'atyo ng'akanya kumuggyako omusaayi atwala samples nga bw'ajjanjaba byajjanjaba, era embeera yamala kutabuka. Ffe bagenda okutugamba nti Pastor Iga mulwadde, munnange nga yalwala ddawo yagenda okuva mu kkomera nga already mulwadde munyinyintivu kubanga yali amaze okuba nga ava ku dayate ye n'eddagala yali supposed okuba nga ate atambulizaako obulamu bwe batyo ne baba nga ate balina okumuddusa mu ddwaliro ensambya nga ate already kiri kikeereze, ne bagezaako okuba nga abawadaawadako munange ng'era bw'omanyi, naye nga tekikyasoboka, era nga babadde bagezaako nnyo okuba nga bazza embeera ye mu layini, naye
byonna ne bibanga ate bigaana bugaanyi Mungu ye n'abanga ate ageze kyageze. Wazira ate bano olukongo balutadde nnyo ku dokita we ow'ewaka kubanga bagamba nti bamwegayiriranga nnyo amutwale mu ddwaliro aleme kubanga ebintu abikolera waka nti osanga oba oli awo kinaayamba, era bamwegayiriranga nnyo wali ng'omusumba yakavaayo mu kkomera ne bamugamba abadde tali supposed kutuukira wano waka kubanga amaze ebbanga ddene ng'alya bubi, asula bubi, anywa bubi, kwegamba embeera ye nga teri bulungi nga bumanyi embeera y'ekkomera. Oluusi balya kimu, oluusi emmere gye balya ffenna tugimanyi tikatera kubeera kawunga na bijanjaalo, tebatera kukyusa dayate, naye ng'ate ye yalinanga ebintu byalina okulya bye yali specified okubanga byalya, era nga bagamba nti teyasobola kubanga ebintu ebyo abifuna mu bbanga eryo lye yali mu kkomera, ekintu ekyaffectinga obulamu bwe nnyo n'amaanyi. Era nga kigambibwa nti agenda okudda ewaka nga amaanyi go matono ddala. Bano n'ensingo oba kyagikiikiridde ddala eri omwami abadde amujjanjaba oba personal doctor we, bagamba nti yavuddeko entabwe eyo yonna, naye nga nze ntera okugamba nti Mukama yagera kubanga ne we tukola tutya naye tukola tutya, buli omu Mukama alina akadde ke yamugerera k'alina okubanga ate amutwalirako. So akadde ako bwe katuuka ne bw'oba nga olina ssente mpitirivu zitya ne bw'oba nga olina amaanyi mangi matya gatya, akadde ako tosobola kubanga ate okawona. Ebyo bye bimu ku ebyo ebigambibwa nti bye byaviiriddeko omusumba ono okubanga ate munange ava mu bulamu bw'ensi oba okubanga atuuka okulwala okutuuka ku nkomerero ey'okussa omukka gwe ogusembayo. Wazira ate zo endiga ze munange zibadde nga zikaaba wali eri ku church Kawaala, era nga bangi bazirabyeko nga zaazirana mu bulumi obw'ekitalo nga balaga okunyolwa, balaga okulumwa. Tujjukire nti ono musumba azze asibibwa enfunda eziwera naye ngera endiga ze zisigala ziyimirira wamu naye nga bagenda ku kkanisa, ku kkomera ne balaga nti bali wamu naye. Ffe twagala pasita waffe, era nga kigambibwa nti abasinga bamanya nti yali mulwadde okuva olunaku lwe yava mu kkomera, nti munange osanga bandigumbye ewaka ewuwe oba bandigumbye ku ddwaliro ewuwe, naye engeri embeera gye badde ya COVID abasinga tebakitegedde, tebatutte na budde kumanya oba pasita gyali mulungi oba tali bulungi. Weewaawo mbadde Fifi gy'okuba nga mbikutussaako atakuumira mpeera yongera okuba nga abankuumira, mbaagala nnyo, mweraba.